kati webajja ne bazula omugogo ne basoka ne bamanya kati wantu tunabeera mu control tulina ensi nnyingi ze tugenda controllinga olwaguno omugga then batandika okunoonya ebyobugagga bye bali beetaaga mu Uganda mu Africa wabula ka portion yako ke bayita Uganda yo yasharingibwa nga tena fuka Uganda yasharingibwa ensi ziri 3 esoka ya Ottoman's Empire ya colonizing ko Uganda eyokubiri ye German then yasembayo ne colonizing ddala ne jitwala ne bagamba kati neyo mba mufa mutya wano kufa n'obutanyagwa yali Bungereza tujja mpola anti mwangambye China yayingidde endagano ne Museveni kugamba tekisoboka kikafuwe oyo Museveni aina mission gyabadde ayitamu okulaga anti China yali nayo deal ajina gundi ajina China naye au maso wetujja ngenda kubuulira lwaki yakikoze kugambye Museveni ali mu last days kati nze njagala nkulage obukambwe bwaba n'abasajja ushigira obukambwe bwaba n'abasajja gye buvudde then tulabe nti Museveni anamalako n'ekyo kyatandise oba nedda manyi oyo mutuuso oyo watulawo mu ntebe abalaga nti ye wa kitalo nnyo takwatwako naye nakugambye wona amanya ebyafaayo ogenda kumanya wawe tulaga Museveni n'abatuusi be bolekedde akaseera akakatyabaga we tulaga mushegera kati we batandika okunoonya Uganda yo tebasooka gikolonizingirawo basooka ne bagireka mushegera bagireka mikono by then yali mikono gya German naye ne bagamba eno gundi tugireke tetugikolonizinga then endala yali Zanzibar eyo Zanzibar nayo island eyo eri mazzi bagamba yo tetugikolonizinga under Sultan bagamba tetugikolonizinga tugireke ntiye ne bakolonizinga Kenya ne Tanzania ono natwalako Kenya oli natwala Tanzania by then bali bagita Tanganyika kati Bungereza eno basigala we kyabalita yali exploration kati bagenda okulaba nti ekyobugagga kye bali beetaaga nga kize ne wali eri mabega wenkule wezingizeeko katono wetubuuseemuko katono kwanje gatubive ku step waliwo entale ezaaliwo bano bennyini bano ba colonial masters ensi zaali nyingi nnyo ezajja okukolonizinga nyingi nga zona zaagalibwa obugagga nga zona zitegedde nti kasita tutandika nga zimaze okulya nti Bungereza etandise ekintu kye bayita industrial revolution kati nabo batandika okuya kuba bali bagala kutambulira ku pace yemu by then ba powers bali balwana asinga colonize nyingi asinga development y'amaanyi mushigera kati Bungereza wemala okugiteeta revolution industrial revolution nabo bagamba nafe katugende tunonye colonies mushigera kati ensi zaali nyingi nye zaali zirwana wabula mu kulwanagana okwetta nga betta bonna balwana olw'amatwale King Rupert wa Bungereza by then yakujjukirawo yayita meeting n'agamba lwaki twetta kyetugenda okukola oshigera yagamba lwaki twetta wabula kyetugenda okukola wofuna amatwale go teekawo fulagayo ekiraga nti no gano maze okukola ki ogatwala ekintu kye bayita Berlin Conference of 1885 kidem Berlin Conference of 1885 oshigera kati bo bakkiriziganya nti oli waba atutte ettwale temukola ki tomulwanyisa gwe genda ndiye bwe batyo we batandikako ekintu kye bayita the scramble for and partition of Africa tujja njagala ekintu kino tukikwate mpola mu Uganda oshegera njagala ekintu kino tukikwate mpola mu Uganda batandika ekintu the scramble for and partition of Africa after yes King Leopard oye nyini gwenjogerako mukwano Sulaiman Mayanja respect oli mu class yes oyo gwenjogerako ye yayita Berlin Conference eyo ye yagiyita kubanga bo bali betta nga balwana okitegera nga betta then King Leopard naita meeting eyo ne batula ekintu kye bayita Berlin Conference eno yali aba colonial masters oba these colonial powers ezizze bakola endagano nakati ekyaliwo nkiddamu nakati ekyaliwo Bungereza ne America be bakamenya endagano eyo bokka teri mulala yali agimenye endagano eyo nakati ekyaliwo okitegera endagano eyo ya Berlin Conference of 1884-1885 ekyali standing ne ba introducing ekintu kye bayita scramble for and partition of Africa 1885 to 1915 weyagirira eyo weyakola ki weyazike nga bamaze okukkiriziganya nti okay wofuna amatwale twala
gwetekawo fulaga obatekawo akabonero akalaga nti netwalo olikoze eki olitutte ushegera ekintu ekyo tekawo akabonero akalaga tiri netwalo olitutte twogera ku Gorodi Museveni gwe yatutte nkugambye eno manduso egenda okuvaako kubwa kwa Museveni n'okugenda kwe nkugambye ekintu kino bweyagalo kikakasaako essaawa yonna Maduro akubwa the same take just Museveni amusingako dakiika budakiika sawa okay Museveni amusingako emyezi awo kubanga tugenda mu protest vote ya 2026 ate Maduro ye bamaze ddo musalako yenna essaawa yonna balinda manduso already America emaze okutebolinga ensonga zaayo lwaki egenda mukuba ensonga esooka ya democracy ensonga eyokubiri ya kucyankalanya kalulu Maduro kiyategeka akali fake zibabawadde zibagenda okuba okuyimiryako okuba Maduro oshegera era America yekugamba egenda kuteekawo democracy kino kye nabagamba ekigambo ekyo democracy mukirabanga ekyo okusaaga ekyo ne Museveni amanyi kye kitegeeza akimanyi kubanga democracy eno ye yamuleeta ku ntebe ekigambo ekyo era mu mwaka gwa 1980 yagamba agenze kulwanirira democracy yali ayita America muje munegateko police ya mwekole kagale saawe eno ate alinyirira democracy nkugambye ekigambo ekyo katweyongereyo okegera tuli ku Berlin conference baji introducing ya 1884-1885 naye kugambye bwe baatula under King Leopold yayita gundiyo nga babadde betta n'agamba twekerawo okwerwa naffe kati abafirika bano tubakolonizing wabula omala bakolonizing teekawo fulagayo ntiye kati Berlin conference eyo bagivaamu nga bamaze okukiriziganya Berlin conference eyo yalimu ensi ezisoba mu 18 era baavaawo nga basayinize ku ekyo ekiwandiiko nti tugende kakati muddugavu agenda kutuwulira paka kuwulira bubi ensi nyingi nnyo ezakolonayizinga kwaliko Bungereza kwaliko Portugal kwaliko Spain kwaliko Italy kwaliko Belgium ensi nyingi nnyo ezajera amatwala ago ogatunulira Africa eyo ogitunulira bwe batwe ebagigabana oshegera kati bamala okugabana Africa eyo bajja wano wansi waliwo omujamani yaliwo mu East Africa njagala ojjukire omuntu yasooka ku coast eyo wadaba mugamba ba Oman Arabs ne bali babayita ba Ottoman's Empire eno teyali mu bawalabu bokka siba Omani bokaboka abaliwo mwalimu abawalabu bangi nnyo bwe bali bayita ba Ottoman's Empire ne ba Oman Arabs be bali basinga amaanyi ochegira be bali basinga amaanyi awo ku coast wabula ate omujamani wamala okujja ate omujamani yabakuba n'abayisa bubi ochegira neyo omujamani yali ali kugundiye deal eno gye bali nti twagala colonizinga oshegera kutandika kintu kyebaita industrialization nga bamaze okukizuula ndibe ugaga bayina ewaabwe tebiriyo mu Europe tebiriyo bayina bijja mu Africa kubanga grupu nyingi zibali bamaze okusindika wano oshegera nkugambye Bungereza gitwogerako lunako olwaleero egenda okusabula Museveni olweno diru gye yayingidde yo yayikozesa ekitongole kyayo kye bali bayita The Royal Geographical Society ba explorers mwe bajjira oshegera mwe bajjira kati Bungereza eno weba Bungereza ejja mu East Africa awo yasangawo German already yali weri nga amazo kuba baki bano ba Oman Arabs abakubi abali bayita ba Ottoman's Empire kati nga adominating omwalo ogwo yali mu German Bungereza nejja ne kugambe yo Bungereza gundi yayo yali egoberera Nairo okigange kimane kubanga oteke yali amazo kizo anti wenfuna amazzi gano ngenda colonizing ensi nyingi okusinga bali okitegeera ekintu ekyo kati Berlin conference eyo bagimala basayininga ku kiwandiiko ekyo bajja mu Africa batutandika buli omu agenda agabana batugabana wabula nga either ogenda kulondako partition oba scramble partition mwateesanga buteesa nti kino nkitwala nti ye kino nkikulekera nti ye kino okimpa oba tokimpa nti sikikuwa kati tulwane nga scramble example ya scramble osobola girabira mu ggwanga lya Kenya yamugamba kati twekube era ensonga lwaki olaba ozigundi ez'amaanyi ennyo zimaumau rebellion nga zizze then ne Tanzania ekuwa Maji rebellion kuba the greatest rebellion mu gundi awo nga balwanagana ne bano yali Maji okitegeera kati abo ekyo scramble kye kitegeeza it was a hard way okufuna ettaka eryo naye wolaba ekigambo partition byali bya mirembe nga mu Uganda. That is why Uganda is a protectorate. Uganda is not a colony, it is a protectorate. Kitegeeza ki nti Museveni ayinako tayina na lukusa lona just Museveni askali naye abatiisa butiisa olwokubanga bano bamuwa amaanyi okuuma ekikomero ekyo
omuntu asobola okufuguma atenga nakati sawe ntasobola kufuguma yesamei Ruto lwaki kubanga yo Kenya it was not partitioned, it was scramble for independence eno jebawo yechiwani yali scramble kwetta kuyiwa musayi omwalizi rebellion ezenjawulo naye mu Uganda Museveni abatisa muje wa kitalo nnyo akola kyayagadde ki it was partitioned. Uganda independence yawe yagifuna nga tebayiye musayi era ne rebellion yaliwo mu Uganda emu yokayoka bweti je bayita Nyangire rebellion. Eyo Nyangire rebellion abanyolo bagiteeka lwa Abaganda kubafuga nga bagamba mutufugira mutie waffe netandika specifically yali yakulwanyisa Bangereza kuchegera ekintu ekyo wabula yali yakulwanagana na Baganda kubanga bane bamala okufuna Abaganda obanga bamaze okufuna Buganda kuba kingdom je baso okucolonizing ne bagiteeka wansi wabwe yali Buganda kingdom kubanga yayina se by then muchitegera kati bamala ogicolonizing batandika indirect rule okufuna regions endala nga bayita Musemei Kakungulu kati Bunyoro kingdom by then yali efugibwa Baganda bebagifuga kati abanyolo nga bagamba story kimu Abaganda okutufuga muchitegera so ne batandika ekintu ne batandika ekintu kyebayita Nyangire rebellion. Nyangire rebellion teyali yakulibering against bazungu bano naye nzija nkulaga twogera ku kintu kya Golodi ono Museveni gwe yasayinize nkugambye ye mandu segenda okumukuba gwe muna Uganda sengo manye ekyokukola kubanga Golodi ono abakubiza obwama buli omu n'amwogerako bibye buli omu n'ayogera bibye naye nze nkugambye oyo Golodi the revolution is moving. Revolution etambula nga etwagibala otherwise Museveni abadde takolangako exchange mu opposition ziri ezibaddewo nakola ekintu ekyo nga avuddeyo mu lujjudde kina ayina bamanyira nkiddamu Museveni ayina bamanyira naye bagenda kumulaga konti fete tumanyirwa ekyo kyo nkugambye just mark my words Museveni ayina bamanyira okuyingira Golodi okuyingira deal eyo naye bagenda kumulaga tifete tumanyirwa katuve mu history waabwe tujje mushegera kugaye balini conference eggwa bajja bulungi ne already bali bakimanyi nti bafuna Nairo basobola controlling Africa njogera ku Bangereza anda mu kitongole kyabwe kye bali bayita the Royal Geographical Society yitwa tutegeeza then bajja kati awoku okugira basoka ne bagamba gundi eno tujifunye tutya kubanga Buganda kingdom eno nga tebannagifuna kugambe basoka colonizing Buganda kingdom ye kingdom gye basoka kuteeka wansi waabwe mushegera Abangereza bano ate exploration bano gye bakola yali esinga kubali abalala Abagermani n'abaki n'Abawarabu kati bone bakizula nti NNC yerimu buli kimu kye twetaaga kiri wano oshegera bamanya nti no kati ziri enda ne tutazirwani yatusoke tufunze wano kati basenda Abagermani kubanga Abagermani bo bali tebannamanya Uganda yo kikyetuddeko kati ne basenda Abagermani ne babayingiza endagano nti Uganda ne Zanzibar babireke tebabikolonizinga nti ye kati Bungereza netwala Kenya then Kenya yasoka colonizingibwa before Uganda Bungereza netwala Kenya then Germany netwala Tanzania under Tanganyika mukigira kati awo ekitongole kino kyakyuka ekya Royal Geographical ne bakivaako ne bakiyita IBEACO the British Imperial British East African Company wabula ne Germany ngeinajjeko olwensonga this was an enforcement owagali maje agaliga creatingidwa okusobola okuprotectinga colonies after the Berlin Conference okulaba nti endagaano eri gye bakola tekola ki temenyebwa oshegera nti temenyebwa kati waneno Omungereza yakuliyetinga ekintu kye bayita IBEACO the Imperial British East African Company then no mu Germany yakuliyetinga ekintu kye bayita Imperial German East African Company bonna nga bamaze okubaluka olutalo olo East Africa nesigala mu nsi mmeka biri weziti muyasigala osigera naye waliwo already aoneka Belgium nga kamaze Biden yali tanafuna Rwanda bulungi wano tukyali mu luno olutalo lw'abaana ababiri nkulaga Golodi ono gwe tuliko ono nkugambye ono mandu segenda okugwa Museveni gwe wa struggle ebyo bye mukaba lumamiro you just have to celebrate ti Museveni akutte Golodi n'akola diru n'aba China celebrate Museveni agenda kuwa nkiddamu eno diru mwebakabya ku internet era nzo wedda mbatunulya n'enseka bwenti ne ngamba bano tebamanyi ti revolution esemberedde okuggwa kukitegera ono Golodi ono agenda kugenda okuvaako kuwa kwa Museveni tugende maaso oshegera kati Uganda eno bagisparinga tegenda kubeera colonized tugireke then ne wali ne basparingani
ne baspealinga Zanzibar wabula akakodyo kano Bungereza yakakozesa nga justice ba Germany kiwani omanyi always banene abantu bano bakola ekintu Abangereza bano bakola ekintu nga ayagala gwe always oprovokinge kati Germany etuuka eva ku ndagaano nkugambye eva ku Berlin conference akazinga ke balekawo ka Zanzibar under Sultan atera ba Germany weyagala egende ka colonizing ekaze wansi wayongeeraba tejimala Tanzania tejimala kati ne yagala ne kali ekazinge lumu ekagatte wano besotinge ne Bungereza amugamba sebo omenye endagaano ngenda kukuba wabalukawo lutalo kweyo Ireland era Germany bamukuba Ireland eyo Bungereza netekawo flaga yayo by then ndoza twali mwaka gwa 1882 nja kujjukira bulungi date eyo 1893 before Uganda nga tena gena mikono jachi ja Bungereza kati Ireland eyo bagikuba ne bagitwala ne bagijja ku Germany negamba kati obeno Ireland ogitute naye kangene ensaso ze Uganda je twalekawo Bungereza mugamba ne Uganda nayo jika nayo kanzije nkukube anda Ibea ko yajja ne kuwa Germany ne jijjako Uganda ne basimbawo Union Jack mwaka gwa 1894 twali nayo walinga twali tufunye n'ekintu kibaita Anglo-Germany Agreement kugambye ezo deal Museveni zayingira ziri wakati we ne banne abachina wabula ate bano benjogerako Bungereza ne America bayine endagaano ne Uganda nkiddamu Bungereza eyine endagaano ne Uganda China eyine endagaano ne Museveni endagaano gye bayingidde it is to give protection to this stupid dictator kye bali mu kola endagaano eyo gye bayingidde naye kinaasoboka oli ayine ekyapa ona ayine endagaano nkiddamu Bungereza ayine ekyapa Museveni ne China bagiwadde endagaano boguze ku ngulu kakati owekyapa n'owendagaano ani asinga ngayo luno olutalo lwe lujja mu Africa okitegeera waliwo ayine ekyapa waliwo ayine endagaano waliwo yakoze endagaano Bungereza yakola endagaano ne ba natives ba Uganda kwe kwali kingdom zino ngambe gye basooka okufuna Buganda kingdom ne bagiteeka wachi ne bagiteeka wansi kati 1998 anyway ngambye Bungereza efuna Uganda mwaka gwa 1894 1894 ne basimba Union Jack okulaga nti katigana amatwale tugatutte kino kyavira ddala ku Berlin Conference of 1884-1885 ne ba introducing ekintu kyebaita Scramble for and Partition of Africa in 1885 ne bagamba katusimbule embalasi nga bamaliriza nti no buli omu takwata twalere Bungereza ekyagitwazisa Zanzibar ekyagitwazisa ne Uganda Germany yasooka okumenya endagaano eyo ne bamukuba okitegeera ne bamukuba ne bamujjako Zanzibar ne bamujjako ne Uganda ne zidda wansi wa Bungereza kubanga bo Bungereza no target yaabwe nnene yali ya Uganda one batandika okwetaya exploration banoonye ekintu kibeetaaga kugaye bali banoonya tin ne tungsten tuyingira mwaka gwa 1900 tuyingira 1900 wali tumaliriza 1894 bagifuna bateekawo Union Jack under Ibeako wabula wali group enda agesta bagambye the missionaries sijogedde missionary eno nayo bagireeta olw'ensonga nti bali bamaze oku identifying nti Uganda eno ina kingdoms ez'amaanyi era abantu bali loyo to the culture kati nga balina okuneutralizing cultures zaffe nga batuleetera eddiini kugambye eddiini zino bazireetawo kutubba ushigira kati awo between the Royal Geographical Society tunawo ne church oshigira tunawo ne Church Missionary Society ekyo kitongole kya Bungereza era nakyo kyasindika abamisani bano okujja okukakanya emitima gyaffe nti love your neighbor as you love yourself but the neighbor you are loving as a kubba oshigira yagala neighbor wo nga gwe oyagala naye ngono goyagala ennyo mubbi totanga tobanga toyendanga naye nga golese mubbi aze kutta oshigira kati bagenda okutukwata mu mwaka wa 1894 ngolede tukoze eki nga twabise tumaze okusabu meetinga kubbo era resistance yali ntono kati bamala okutufuna basi tulejje lya Uganda basi tulejje lyali kuliwa Semeika kungulu
ebitundu bali bamaze gendayo ngamaze otegera ebyobugagga gye bikola ki then olwamala okufuna Uganda eno exploration yeyongerawo mu region yawo mukitegera mu region exploration yeyongera ngamaze okakasa nti Uganda tukoze kitu gifunye kati nga bayambibwa kata amaje ga Uganda genyini aga Buganda Kingdom not Uganda Buganda Kingdom agaliga kubiwa Semeika kunguru okola ki ogenda oku establishinga imperialism oba the British imperialism mu region zendala okwali Eastern region ezibate banatwala ne Western amaje gano gavanga mu Buganda wabula ezo kingdom zezo bazifuga under indirect rule nga bazikozesa endagaano zino indirect rule Buganda yagenda ngefuga kingdom zezo okitegera yagenda ngezifuga kati bano bamala okusettinga ekintu kya bulungi nnyo mu Uganda bagamba omungereza mu Africa wano olaba ne tutafuna nsi yonna nga tulina Uganda eno tubeera tumaze for generations and generations to come kati ekitongole kino ne bagamba nsi kyeyo gye mwogerako gye mugamba ne tutatwala colonies ndala ne bagamba Uganda ne babuuza lwaki ne bamugamba ekisooka Uganda erina source ya Nile omugga guno buli omu agwetaaga okitegera buli omu agwetaaga ne bagamba ekyokubiri Uganda yekyasinzizza minerals zetwetaaga zonna weziri wano Bungereza nabagamba kimwogera mu kikakasa oba you are just kidding me are you serious about this ne bagamba we are very serious ne basindika omusajja gwe bayita Winston Churchill ajje specifically omusajja ono mwogerako nnyo bwe tuba tubadde tusoma ebintu bino naye lwaki nkudizaayo njaka tutunuulya mineral deposits eza Uganda zibadde mu mikono gy'ani ebbanga lyonna era zino endagaano Museveni zaali mu kusayininga abaguza mpewo omanyi Museveni mufere kati akutte bana abachina ne banne abaguza empewo kino ekyapa kya mpewo nkugambye olutalo olujja Kasigu nga luva ku bino ebyobugagga bino Museveni byali mu kuteeka mu mikono gy'abachina gomwana wa people power you just have to celebrate this okitegera ekintu ekyo batani basindika Churchill Winston akakase bibogera byebyo Winston Churchill wajja yabagamba kambabuulira ekintu kimu Uganda masavu nti ogambye eki Uganda masavu olwo beyongera exploration yaabwe okutambula mwaka gwa 1920 bazula golodi oyo owebusiya onali mu background yange gwenjogerako leero yabakuddeko waya yabacyankalanyiza ono diversion nkiddemu ono golodi diversion wabula Museveni yabadde akukusa bukukusa ne bamugwamu okitegera ekirombe ekyo kyekyasooka okuzuulwa nkugambye golodi webusiya teeka mu ssimu yo golodi webusiya gwe basookera ddala okuzuula from 1920 wakaitawo emyaka emeka okitegera wakaitawo emyaka emeka golodi oyo bamubba tebamukendeezangako abangereza batubbye abazungu ne bajja ne batubba abajamani batubbye buli omu ayagala atubbye naye golodi oyo takendeezangako yes kino kye nabagaye bwe buzibu bwe tulina that is why we have to raise up and fight abangereza bwe bazuula golodi ono tebagobako muna Uganda ku ttaka ne bagambye bana abantu bo abangereza bana abantu abamu muddawo ne mugamba omungereza agenda tubba omumerika mubbi naye abantu bano bazuula golodi oyo tebagobako muntu ku ttaka naye ate China ebbanga ettono lye yakajja mulaba nti abantu babagoba ku ttaka this is how deadly these communists are okitegera buno bwe buzibu abakomunisiti bano bwe tulina tosobola kubeera mu mirembe ng'ensi eri mu mikono gy'abakomunisiti tosobola okitegera Bungereza bwe mala okuzuula golodi oyo teyagobako muntu n'omu ku ttaka baabireka bulesi ne bagamba okay katusooke tufokasinge okitegera ekintu ekyo katusooke tukole ki katusooke tufokasinge n'akantu ke nabadde mpandiise wano katusooke tufokasinge naye kugambe main focus yaabwe yali ya copper ne tin ne tungsten okitegera ekintu ekyo copper tin ne tungsten kati basula oyo gold ne bamuteeka ku gold ne baga okay kati ono tumuzudde yabeere waawo kati batambula mwaka gwa 1928 bazuula copper gwe baali baagala wamala okuzuula copper oyo then White House omwaka gumu mwaka gwa 1929 ne bazuula tin ne tungsten ne babizuula ne bagamba okay this is what we've been waiting for kino ekintu
kyayongera Bungereza amaanyi ne superiority. Naye njagala mujjukire Uganda is a landlocked country. Kati nga balina okuyiiya engeri gye bagenda okutuuka ki gye bagenda okukwata bino bamaze okusecuringa future yaabwe. Future ya Bungereza bagisecuringira wa? Bagisecuringira mu Uganda. Kati bamala okusecuringa future nga Museveni ka Museveni engombo zino kazijja ku bazungu zikatukozesaako. Ushegera kazijja mu bazungu zikatukozesaako. Wamala okuzula tini ne tungsten ole bamanya future bagisecurinze. Kati bali balina okunoonya route egenda okutambuza ebyamaguzi bino okuva mu Uganda gye bali babizudde paka kuki paka ku coast. Naye kugambye already bakola ekintu kino nga Kenya eri mikono gyabwe. Zanzibar already Tanzania bagiyingiddeko bayifunye island gye bayita Zanzibar bagifunye era nabo bateekawo center yaabwe. Kati bamaze n'okufuna Uganda bazudde ebyobugagga babina mu Uganda. Zanzibar tebyaliyo, Kenya tebyaliyo. N'ebisinga nga babizudde nti Uganda ebikola ki ebina. Obwede bagitumye Uganda nga bamaze okugifuna bataddewo ne Union Jack. Okitegera? Era nga anthem gye twayimba nga Biden yali ya king wa Bungereza. Ye anthem yali eyimbibwa. Kitiibwa kya Bungereza kyava dda. Nga kye tuyimba. Okitegera? Bamala okuteekawo gundi eyo. Kati bali balina okunoonya route. Nkugambye ensonga za Museveni zombi nnyo ziri bubi. Njagala kulaga Museveni agenda kubwa lwakamanyiro. Ekintu kino kyembasomesa weekiri njogera ku kya route. Naye Museveni akulaga nti yakutte Samei Ruto n'amuteeka mu biddiiru bye. Yakutte Samia Suluhu n'amuteeka mu biddiiru bye. Yabadde yakwata ne gundi ne Joseph Kabila namukola ki namuteeka mu biddiiru bye. Then nga kisibuka wa Uganda. Nkugambye tunoonya route. Obwede Uganda bagifunye, Zanzibar bagitutte, Kenya yaabwe bagirina kubanga ge mazzi ge bakozesa mu trade route. Nkugambye ebintu bino bikyaliwo. Present day ebintu bino weebiri. Just mwe mubisomanga history. N'ebintu bino byebiri weebiri. Nakati eno deal ya China jali Museveni gye yayingiddemu girabe nga deal ya Germany wobo giraba. Kati Bungereza erina okusecuringa ekyayo ekyeddize. Nakugambye olutalo luli awo tulina entalo 2. Then olwaffe tulabako n'amaaso gaffe lw'okusatu. Olutalo lusooka baluyita decolonization. Kati decolonization gye ndi mu kusoma sako nkulaga nti Museveni anamalako nekyakoze gwe wetunamalira ogenda kuokozesa maleyo. Olutalo lw'okubiri baluyita de-dollarization. De-dollarization Museveni anamalako nekye yakoze tujja. America tunagiyingizamu. Bino ebiseera byenjogererako Uganda essaawa eno America ali tennajja. Nga Bungereza yefaafagana neki ne bana abantu. Kati nkugambye bamala okuzuula ebyobugagga bino nti mu Uganda byalimu nga balina okunoonya route oba entambuza yaabyo okuva mu Uganda babirabe nti biyingira Bungereza kubanga bali beetaaga okukola ki okukozesa. Okitegera ekintu ekyo? Bibali beetaaga okukozesa. Okitegera ekintu ekyo? Kaakati kugambye Kenya yali ya Bungereza bagifunye. Tanzania eno bagita Tanganyika Biden ekyali mikono gya mu Germany. Uganda bamaze okugifuna. Wabula mu Tanzania wali bali balinawo island gye bayita Zanzibar. Wezo ziri island 3. Kuliko Zanzibar, Pemba ne Mafia. Zanzibar ne Pemba zali already mikono gy'abali. Kati Pemba ne Mafia balinga tebanazifuna munyo interest kubanga Biden sultani ono yali akyayina amawagali yali ow'amaanyi kuzino island ze 3. Sultani yali ow'amaanyi. Kati yensonga lwaki nti ono weyajja n'agifuna eyo n'agiteeka mikono gye sultani ono bali basobola okukozesa base ezo nga batiisaawo ki. Naye nkugambye eno bamala okufuna Uganda atawo kyali kizibu ate okukozesa eyo base bagende wali Zanzibar then bafulumye ebintu. Oba gende Kenya bafulumye ebintu. Kati kye bakola kyali ki? Germany yatandika okutaayiza Bungereza eno. Yatandika okutaayiza Abangereza bano. Era wabalukawo lutalo kasiggu wakati wa Germany ne Bungereza ne mugaa kati wayagala kummanyira byonna kambitwale so nensi kanzitwale. Bakuwa Germany kwe kutwala ensi 3 mikono gya Bungereza. Olunaku olwaleero Museveni akulaga ndeyagala akyuse endagaano zino ez'omusaayi azikyuse mbuye akeere ku makya musaatusi gye yava tetumanyi gye yava. Wabula gy'olw'ensonga nti World Order yaliwo Biden yali efevalinga ye.
ajja afuna Uganda kati akulaga nti asobola overturning ekintu kino into their favor, protecting the gains. Okay, we shall see. We are saying a new Uganda now, a new East Africa now. This is not about Uganda, it is about the Great Lakes region. Nchidamu olutawo luli Uganda si wa Uganda baluita Great Lakes region, the Great Lakes region. Ekyo Museveni kyabadde akugamba mbu yaleeta emirembe mu Great Lakes region. N'ekyo ekintu ekyo yakikola atya? Bungereza wemala okufuna zino ensi zonna bana babadde bajja. Museveni bamuteekawo okubeera overseer, bamuwa amaanyi abeere overseer ow'ensi essatu ezo. Ezo ensi ezo bagenda bazigazia kukola Great Lakes region. Tebyakeera ku makyambu Kizempa ayina amaanyi mangi era kati ya protecting a Great Lakes region. Bungereza ye yamuwa mandate Museveni okutandika okubeera nesse mu Great Lakes region. Era nga yagala okwogera ekintu kyonna ne Bungereza oyina kuyita Museveni. Kakati leero Kizempa abalaga nti ye wa kitalo nnyo, nze ffe twalwana. Nonsense. Mushigira abasiru bazola ensonga mwe tumanyi history ya bino bintu. Naye wano nagamba wano ojja kubitegeera. Otegeere nti oyo Museveni kiyenje buyenje is just an askari, but the real owners are coming. Abayinako ekyapa ekyo twakigabana n'abantu, ekyapa ekya Uganda oba Great Lakes region ekyo bakigawuzaamu egi. Bungereza inako kopi, naffe bannansi tulinako kopi y'ensonga lwaki tugiyita protest vote. Munansi n'oli we mugatta ekyapa ekyo nga mufuna ekyawamu, y'ensonga lwaki bagiyita protest vote. Tujja nkugambye wona amanyi ebyafaayo bino ogenda kumanya wetulaga, then otegeere nti embwa egenda kuwa. Okitegeera? Ogenda tegeera nti embwa egenda kuwa. Okitegeera ekintu ekyo? Kati bayiya luutu eno nkugambye bana aba German engeri gye baali kibagize nti bo ensi zino ze baali bafunye kye baali balina ekyobugagga ye coastline. Naye ng'ebyobugagga tebalina. Okitegeera? Tebalina. Okitegeera? Kati batandikanga okutaayiza bino ebyabano. Kubanga by then baali ba introducing n'ekirime kye bayita cotton. Yes, ekyo kyonna badde sikibabuulidde. Mu industries zino ze bali bagala okukola Bungereza mwalimu n'okwaga neza pambe za cotton. Cotton eyo si kirime kyaffe, si kirime kya Uganda ekyo. Bakireeta Buleesi. Oshegera bakireeta Buleesi cotton ono bamuleeta Buleesi. Naye amakungula Bungereza ge yafuna mu cotton mu colonies za zonna yagajja Uganda. Amakungula ge baafuna bagajja Uganda. We bagajja ne bamanya nti kakati buli kye twali twagadde wano we kiri eno tetuvaawo tetuviirawo ddala kunyweza natti. Ono mujamani waba atubba tugende tumukube. We bamukuba nga bafuna East Africa yonna, the Imperial British East African Company led to the collapse of Jeko. We bakugamba kye kyaleetera German East African Company okugwa kwe kuluzinga ettwale lya Germany to the Imperial British East African Company gye bateekawo eyo gundi under Captain Frederick Lugard. Kati mugamba kanakano babe kwogera kabijjawa nze ndike mmandu enkulu. Naye gwe just tuula owulirize otegere we tulaga each one teach one. Omugambe nti ono Golodi kwe kuwa kwa Museveni nkiddamu. Wosanga munno nga yakoze video ng'akaabira Golodi mugambe mwana wattu just rejoice and celebrate. Ono Golodi kwe kuwa kwa Museveni. Ekyo tokyerabira. Yes. Cotton is not our plantation mu Uganda. Bagireeta Buleesi. Ate ba missionary abamisani be bagireeta. Okitegeera? Be bagireeta. Okitegeera ekintu ekyo? Nkugambye amakungula ga cotton tebagafuna nko naye balimira cotton. Bagafuna mu Uganda. Kati baleeta gundi eyo bafuna East Africa yonna. We bamala okufuna East Africa yonna. Era still obuzibu bwalingawo. Okitegeera? Bwalingawo okusobola okulukusa kopo ono. Naye kyengizeko emabega wali wembadde nkulese mu mwaka gwa 1900 bamala okufuna Uganda mwaka gwa 1894 nga bamaze okutegeera nti ebyobugagga byonna tubirina. Kati ekintu kyembadde mbuuseemukko bazimba railway line, the Uganda railway line. Kwa railway line eno bagizimba bagitandika mu mwaka gwa 1896. Yes, we bagitandika 1896 mbadde mbuuseewo 1896 we bagitandikira railway line eyo. Abagizimba mbamanyi babayita ba Indian Coolies.
Nabaza okusekiwalinga future yaabwe nga bategede nti Uganda tugifunye kati kye twetaaga kutambuza bya bugagga bino. Naye njagala mujjukire ebyobugagga bino awo weekemba dengizeemu ebyobugagga bino bali babina bitwala coast line yaliwo yali ye Kenya. Kati jensonga wache no line ogiraba nti yali ejja okuva mu Mombasa paka Kisumu kuleke Victoria kati wali kyali kyangunyo okrossinga naye twaina lutu kati jukira nkugambye already bali balina akazinga ka Zanzibar kate Zanzibar ngo ina kuyitire no Tanzania iyo lutu eyo kati ngebe bugagga ebire no close to Tanzania eno lutu yali ejja kubeera mpanvu atokoma weno ogenda atoyite Kenya kati nga walina okrossinga bagende Zanzibar naye bine byobugagga bibayisanga wano gende Zanzibar aba batanzania bebabbanga ekyabaletera okukola ki okubwa ne bamanya nti kati wetuna abakuba lutu tugenda zigazia era ekintu ekimwe kyaviirako olutalo wakati wa Bungereza ne Germany kwe kugazia lutu eyo trade route ene ya wansi connectinga to Zanzibar eyo ngwanane waggulu already bali bakoze rail line nga bamaze okuzula copper era main aim ya rail line was to collect copper from Kasese tin and tungsten. Ukategera akantu ako are we at par, are we together, am I communicating oba mukyali mukwetegereza gayi gwe mulaba mu future saka mwetegereze gayi alina kayindo k'Abaganda gwe mwagala ofumbirwa njagala tuyige ebintu bino such that next time you don't cry. Yes, I'm communicating. Thank you. Atweyongereyo ngugambye no lutu ya wanse ya Zanzibar yabavira kukuba Germany ne luzinga okitegera wemala okuluzinga Germany wemala okuluzinga ono agifuna yona East Africa ng'olunako olwaleero Museveni akulaga inti ayingide mu politics we Kenya ayingide mu politics we Tanzania abagamba nze chairman wammwe katulinde tulabe ngugambye ekyakubya Germany kusinikira binyo ku Tanzania Museveni onako olwaleero avuga Uganda mbwagiteeke mu China kugambye kino ekintu Museveni si asoso kikola era yakikola te ya succeeding atoli te ya succeeding ngata ina n'abantu bamwagala ne twogera ku Museveni kizempa ng'abantu abaguza sente gwe twogerako mbu yakutte Uganda agiteeke mikono gya China ne Russia ekyo kikafuwe tasobola kukikola just yazanya mu buzanyo manya abaana abato walaba biwaya by'amasanyalaze abeera testinga newe gakuba wotegera nti gakuba ekyo Museveni kyali mu kola tasobola kuteeka China tasobola kuteeka Uganda mikono gy'aba China nga ne third factor tagirina y'abantu ebyalimba just yekaza bwekaza kulaga baneno bachalibe nti ntusobola tuina option wano just yekaza bwekaza always bano ba dictator babikola kugambye saa weno tujja njagala nkuvuge paka ewa Maduro kubanja njagala nkuvuge okuva mu Bungereza olaba America we yabiyingiriramu America we malo kubiyingiramu then ndyoke nkutwale kwa America yalumbye Maduro America yamulumbye Maduro we tuogerere saa weno ali surrounded chechi mukubya bagamba tuze kuzaawo democracy video ngenda jibatera kencha mu bigambo ba Marco Rubio na bagamba wane waffe tugende ya propaganda no twagala evidence njagala amba wenga Marco Rubio yeyogerera mawene bigambo bya China byagambye mu China weri okuprotectinga simanyi Venezuela mbegenda mu protectinga America egeze kwate ku kwani egeze kwate ku Maduro egenda kulaba nti naye ayina ba allies ngawe ba stoppingani nabagambye wembadde mbatandikira ensi ezamenya Berlin conference ezali zijimenyeeko ate ne zitafuna consequences ziri biri ensi esooka bagiyita Bungereza ankulaze yakuba Germany nejitwalako Zanzibar neja nejikuba nejijjako Uganda neja nejikuba nejitwalako Tanzania olwe bali mu kumenya Berlin conference naye nga Germany ye yasookereza always on akuleka gwe n'osookereza then najja nakuba bulungi empire etamenyebwangako bagiyita the British Empire nteekawo sente njagala mumbuulire ani yali amenye British Empire eyo tebagimenyangako kyekikola British Empire ze colonies zerina asatu mwebiri mu Africa then ne wali ina zino zi Wales ina zino zi Scotland zino zonna tezali wansi wa Bungereza bazi sikabuzi sine baziteekayo zona zivunamira the Queen of England and the King of England zona zivunamira obwakabaka obwo oshegera
The British Empire temenyebwangako nkugambye ekikola empire mwe muri colonizinga ne Uganda mweri ye Commonwealth je mugenda munakati wali we bagikolonizingira bali bagitadde Royal Charter kakati Museveni azanyira ku Royal Charter yaliko nkidamu Museveni kizempa wamwe ayagala kusazaamu Royal Charter mbo agikutize ajje mu state je baita Uganda ajje mu Kenya ajje mu Tanzania kizempa kye kino kyali mukola nkugambye kikafuwe tasobola lwaki even the fact esolo musoboze sokola kino tajirina Museveni tayina abantu fetu solo okumuyambako okwefuulya bano ate nakyo tukikola kaseera busera basobola tukuba sanction yabo basobola tukuba sanction Uganda ne bagiteeka ku ttaka nga tebakutteeko basobola okukikola naye ate mu Uganda bakiraba nti kyangu nnyo nti ono just Museveni kataala butaala lwaki Kyagulanyi alina tinkula mbeera wano wogitinkula ne bakuba embwa wekiri ebyali mu kati ali mu comedy abalaga ye China tukyeyongerayo nkugambye bagifuna yonna batuzimbira lere line wali waggulu okigera ya kopa kasese mines ezo era wetwogerera kati njagala mu kikebere company ebadde etubba kopa yakomezaawo mine eyo Kirembe mines bazikomezaawo wansi wa ministry okigera bazikomezaawo nkidemu Kirembe mines bazikomezaawo wansi wa ministry ekitegeeza zaakomyewo mu mikono gya government kati bali batubbye sente badduka accountability bazitubbye okigera bazitubbye era nga mulaba umeme tinayo bagikomezaawo under UEDCL batandise okudduka naye gwe muna Uganda nakugambye gwe batomanyi bintu bino tosobola kumanya interpretation yabyo batandise okudduka bano ba investor ba fake batandise okudduka kati ono omuchina yasembeza bbanja lye akola the impossible ekitasoboka kati ye Museveni yakubiza ekifaananyi akulaga bampalana lwa golodi wange omusiru oyo golodi wuwe yamuzuula omanyika Museveni yakaddawo ne kabeewaanirako ne mulowooza nti kakitalo nnyo naye ka Museveni kafala tekalina discovery nemu gye kaali kakoze mu Uganda awo mwe katandika okuvimba bwe kati namulowooza nti no kakitalo nnyo naye ako ebyobugagga byonna ebibabezezaawo abatuusa abo yabisangawo just abadde akwata sente zaffe ng'azibba ze batuwa okuvamu ebyo ebyobugagga zabaddabba n'okutigomya abantu n'akwata emisolo n'agibba ne kabalaga nti ko kakitalo nnyo ke katuwaako era tuliwo ku mase yaako tetuliwo ku mase ya Museveni mu Uganda awo tuliwo ku mase y'abano ba capitalist ate nabo tebatwasamira essaawa eno tusobola okubagamba kati namwe oba mwaba tugira kati muveewo okitegeera naye tusobola okukikola naye nze wembalaba nga kano ka Museveni kabatadde ku pressure kabakaabya Museveni yagabye golodi ng'amugaba ku ddiiru ki ng'ani yali akikoze mwe temumanyi kijja naye just tubeere wano eno tujja biiga tutegeere ekigenda okujja kijja kitya nakugambye ffe bannayuganda tugenda kutaapinga butaapinzi ku police zino banange ba moderators kwe bali mu blocking abantu abo siaganya concentrating ku comment section mu blocking abantu abo gwe golaba ngo omuntu ayogera ebyekisiru mu blocking tweyongereyo okitegeera tweyongereyo nyongero bajukiza nti eno ye account yokka eyakalopwako mu TikTok by email nkiddamu eno ya account yokka eyakalopwako mu TikTok by email ba CEO ne bawandiika email ne bangamba sebo mukama waffe tusaba access kwa batugambye byosomesa bigenda kuleeta ekitta abantu mu Uganda obutumbaavu obwo eno ya account yokka gye bakalopa by email eyo yenkizo gye tulina so block the idiots okitegeera ekintu ekyo so muna Uganda tuyingira endagaano tugiyingira olw'okubanga bano baagala ebyobugagga kakati ekibuzo kyange wekijjira nti ebyobugagga ebyabaleeta mu Uganda oba ebintu bye baali baagala okukozesa mu industries zaabwe ng'olunaku olwaleero mugamba nti waya y'Omungereza yekyasinza okukola oba ebyamasannyalaze bya Bungereza bibikyasinza obugumu ebintu bino bye bakozesa mu byamasannyalaze kopa n'ebirala mwina ekirombe abali ebungereza mu mbuli mwina ekirombe kya kope ebungereza eyo gyekiri ne mulowooza ebintu ebyo bakozesa mu masannyalaze babijjawa ezo waya za England ezo ze mugule Uganda ne mugamba nti zino zikola nnyo nga za buseere kopo we bamujja waffe kitegeera bamujja waffe bano interest zaabwe ezabaleeta zonna teri n'emu kye baali bafunye eri ewaabwe bikyaliwo era balina kujja waabwe okukulaakulanya balina bijja waffe okukulaakulanya ensi zaabwe kati discovery zino wezeeyongera zino tujja
batuongerako ekintu kyaki baleta idea oba plan y'okutuzimbira airport mwaka gwa 1928 okuzimba airport bajongereze ku rail line. Okitegeera nkugambe bino byonna ebyabizimbisa kusobola kukunganya bya bugagga bino babitwale. Airport eyo gyenjogerako bagiyita Ntebe airport. The only airport nkidamu, the only airport Uganda gyerina. Abazungu bano betuyita Abangereza Museveni bayita ba colonialist abo bayasamira bebazimba Ntebe airport. Ng'olunaku olwaleero mbu Museveni yakoze diru n'Abachina bagigaziye n'agiteeka mikono gy'Abachina. Ono akamanyiro kono akwatambwa mu kamwa. Ono Museveni ono. Ntebe airport plani yaabwe bagitandika mwaka gwa 1928 era airport eyo bagijjako engalo mwaka gwa 1951. Kidamu Ntebe airport bagijjako engalo mwaka gwa 1951. Queen wa Bungereza yagulawo airport eyo olunaku olwaleero nga Museveni agitadde mikono gy'Abachina akamanyiro. Kati mwe mulowooza nti ataddeyo golodi yekka. Nene Ntebe airport y'Abangereza gye yazimba ebyamaguzi leero ebiyita Entebbe nga bigenda e Bungereza China eyinosooka n'ebikebera. Babatadde mu concentration camp kirungi nnyo babateekeyo. Kati mujja kunyiiga mweddize ettaka lyammwe. Buli omu alina ensonga ey'okulwana. Abangereza bano balina ensonga ey'okulwana. Abamerika balina ensonga ey'okulwana. Nawe muna Uganda bulijjo tolina nsonga nga gogamba tebinkwatako. Kakati naawe ofunye ensonga kati we tuneegatta ffenna basatu tugenda kujjawo ekizibu. Nkiddemu ffenna basatu we tuneegatta tugenda kujjawo ekizibu. Bungereza egenda kulwana olw'ensonga eryo twale lyayo. Ensonga yefuga Great Lakes region gonna matwale gayo gonna asatu. Then America egenda kulwana olwagolo lyono Museveni gwawadde China okuba dola yaabwe egenda kulwana. Kati naye muna Uganda bakubyeko ettaka babattidde abantu bamwe babatadde mu concentration camp. Nawe kye kigenda okukulwanya kubanga bulijjo tolina nsonga era nga gwogamba politics takwatako. Kati nawe bakuwadde ensonga. Okitegedde ekintu ekyo. So nga sirumirirwa muntu ali mu concentration camp tannuma. Sirumirirwa muntu gwe bagoba ku ttaka tannuma. That is how it has to be to get liberation. Omuntu omukufu tasobola kunoonya kyakulya. Ekyokulya kinoonyezebwa omuntu alumu enjala. So mu Uganda awo Abangereza bano babadde ne pressure yaabwe n'Abamerika nga bali ku pressure. Naye nga Museveni yateekawo fake opposition. Fake opposition eno Museveni abadde agiriisa nekuta. Kati nga yo tegenda kufa ku muntu mulala. Kati bana Abamerika nabo bulijjo banoonya omuntu gwe basobola okukozesa. Ayimirire okulwa interest z'abanna Uganda. Ayimirire ne kulwa interest zaabwe. Oyo waali ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ye Museveni w'omwaka gwa 1998. Ye Museveni. Oshegera. Yes, this is the time for a new Uganda. Yeno. Oyo abagamba protecting their gains musiru. Eyo slogan agikozesa busiru. Lwakuba gwe munayoga tunategeera interpretation yayo na lwaki tekisoboka kubanga abantu beyerijjako si ba bulijjo. Nkwaddeko ku history waabwe entalo zibalwana. Mukitegera nkugambye airport yo mu China gyasolooza plani y'abano bagyeta mwaka gwa 1928 ne bagimaliriza airport eyo mwaka gwa 1951. Eyo Ntebe airport nga ekyasinza obunene mu Africa nesinga obunene kubanga ebyobugagga byali bazudde nga mbutuufu ne bagimba nga ekyasinza obunene mu nsi yonna bayite bakola loss. Nakati interest yezo weziri tezivanga huko. Naye Museveni akulaga nti ye wa kitalo nnyo agenda zivuga n'abatuusi be bansi yaleeta aziteeke mikono gy'omu China n'omurasha. Nkugambye luno lutalo lwe lujjo lwembagambako lwe bayita de-dollarization ne decolonization kubanga bulijjo temunnabiraba yensonga lwaki bulijjo mukaaba. Kakati nabagamba bino mugenda biraba kyekino leero ekya golodi ekibakaabya kyekyo. Oshegera nabagamba yaffe bagita foreign policy. Kakati oyo anti nga mugamba bulijjo abazungu tebasobola kujja kwa osangeyo ba professor nga babasomesa. Noga kati ona alina kyamanyi ku byafaayo bya Uganda eyo. Alina kyamanyiko nga batuuziza mu kirasi babasomesa akuvuga kataka. Noga kati ono byayogera abitegeera. Kakati yiyo then kakati nekira ekibuzo kimugendo gatta ku bibuuzo ebirala. Mubuuze ba professor bamwe ndi ate China eno nsingwira oba nayo nsi foreign country. Kugambye ono mu China agwa mu kintu kye bayita communism. Naye Uganda eri built on capitalism. Capitalism
Kyekimu ze sente waggulu ze basoosa. Bo ba interest zaabwe zibeera nnyo mu byanfuna. Sente always. Je yonogolodi wamwe. Ba capitalist bano. Bo ba investing nnyo mu byenfuna. Omululu gwa gubeera mu byanfuna. Kati omululu gwe balina ku Uganda yonogolodi. Oshegera yonogolodi. Uganda ekyo kifuula capitalism. Naye kugabe balina bo police yaabwe ke kalulu democracy. Oshegera ubaita democracy. Kati Kizempa ayagala agende mu police eyaba China jibaita nani interference policy. Fe kasita tubanga tukufunamu kasita tubanga China efuna ebibeza waba China gwenyiga abantu bobatte ne mundu tujja kuwa ne sente tujja kuwa ye police yaba China. Kakati bwe batadde mu concentration camp tuyina okwerwanako kubanga kati naffe tufunye ensonga bakitwerwanako. Bungereza na America ensonga bagifuna dda naye bulijjo gwe mu Uganda tunagifuna. Yes, kakati nawo ogifunye lwaki olina okwerwanako muve mu concentration camp Museveni z'abataddeko nkugambye eno endagaano Museveni gye yakoze ekirombe ekyo kye baguddewo that just celebrate nga we nabagamba nti mujaguze kabinja kannaamu akabinja ka G77+1 mujaguze ne ku Kyagolodi mujaguze temuddamu kukola video z'amaziga just temanyi kike mulimu. Oshegera just temumanyi kike mulimu temuddamu kukola video z'amaziga sigeno yatuuse dda eri kubali nje bali eri yatuuse dda. Kakati bagamba katusoke tulageko Museveni ono nti Madulo tusobola okumukuba then tukulage nti nawe tukukuba. Bwekiri Oshegera ekintu ekyo kaba mugambe katusoke tumalirize Madulo ono tukulage nti tukusobola okukuba olwa democracy oyo nawe tujje tukulumbe. Atenze nange kinyambyeko nti bannayuganda bulijjo temanyi kintu democracy kitegeeza. Kati I want you to put all eyes in Venezuela. Era ngenda bawa video nyingi nnyo ku Venezuela n'olutalo luno kubanga olutalo luno obwedde Marco Rubio akulaze ti democracy yagenda okukubya ani? Democracy yagenda okukubya Maduro bakikulaze. Kakati nawe munnayuganda njagala okwate bukwasi kifaananyi ekyo okiteeke mu Uganda. Democracy revolution yaffe mwe yayise nabagamba nti Museveni ono fe twamutinkulya olutalo lwatasobola lwe twamuleetera. Era saawa eno wetuli Museveni agenda ku decidinga how kubanga ensi zino zonna ze tulaba ze bakuba oziraba nti China ebaddeyo. China ebaddeyo naye ekozeewo ki? Tewali. Oshegera tewali. Oshegera ekintu ekyo tewali. China ebaddeyo naye tewali kyekozeewo. Nga mu mwaka gwa 1970 ensi gye njogerako gye bayita Venezuela ye yali ekwata kyakuna mu nsi ezikyasinza obugagga mu nsi yonna. Kyakuna nga ku nsi ezisinga obugagga mu nsi yonna kyali kyakuna nga amafuta gaayo esinga Saudi Arabia esinga ne Iran. Venezuela gye njogerako. Naye bamala okulonda Chavez mwaka gwa 1900 around mwaka gwa 1999 yajja ne police y'Abarasha n'Abachina nga balaba nti Abamerika n'Abangereza bayiseeko nnyo. Kakati Chavez atandika ekintu ekyo okudiringa n'Abachina n'Abarasha befuulira Amerika. Naye njagala mujjukire no economy yali agizimbidde kuki ku mafuta bamukuba sanction olunaku olwaliro Venezuela eri ku nsi ezimu ezikyasinza obwavu. Eri ku nsi ezimu ezikyasinza obwavu naye bagikubye sanction ne bagikuba sanction due to American interest nga zikuze. Kati bagambye nedda fe katusoke tukusabule. Endagaano Uganda gye yasayininga ne n'Abangereza ya 1962 mweje muita constitution yo 1963. Omanyi abantu abamu boogera ebintu naye nga tategeera naki kyayogerako. Mweje muita constitution ya 1963 yendagaano ya Uganda ne Bungereza nakati tennamenyebwa. Nkiddamu constitution ya 1963 yendagaano ya Uganda ne Bungereza yekuterawo akalulu yekuterawo okwekalakaasa. Endagaano ya 1963 yali ya Buganda na Bungereza. Endagaano eno bagiteesaako mu mwaka gwa 1900 bagiteesaako mu mwaka gwa 1906 nga baleta kingdom zonna 5 ezikola Uganda nga bazigatta. Ekifaananyi ekyo nkibalaga nnyo. Then wamala okuzigatta kubanga njagala ojjukire buli kingdom yonna bagikolonizinga ku lwayo. Buli kingdom bagikolonizinga ku lwayo. Kitegeeza Bungereza eno yali erina endagaano ne kingdom zinga za njawulo. Kakati ozikombayininga bakole endagaano eyawamu yendagaano yo 1962 1963 mweje muita independence. Mwenga mmwe nze nganze kyempita ekiwanyi nze kubanga Uganda eyo buli president ajja
akufugira mu ndagaano ye mu kyemuyita constitution akufugira mu ye bino bagamba mu constitution amendment Amin yali ayina ye Obote ayina ye Mutesa yekka Ssekabaka Edward Lwangula Mutesa owokubiri yekka yafugirako Uganda mu constitution yentuufu yekka yafugirako mu 1963 kati yensonga lwakera bo bali tebagala ekulenga bwe yina kukola ne baleta Apollo Milton Obote bino yakugamba nti Apollo Milton Obote yagikweka Amin najja nagisaanyaawo Ochegera kubanga akimanya ati no muntu omukasana asomako ka copy kano ajja kuddayo ebungereze nategere babikola batya era ekyo wa president bonna abaddenga balwana ne Museveni okutufugira mu fisad lwakuwaye Museveni ekizibu amagezi ge yakola Museveni yakkiriza okufugira mu endagano nga introducing ekintu kya democracy nga ki introducing nena bagamba kana akalulu bungereza yakaleta mwaka gwa 1958 kati ye Museveni ekiwanchi yateekawo yalaga nti agenda tuvugiraawo kati ensonga lwaki okulonda kuno ye yakuteekawo nga kwa kiwani ng'ayita mu bakyalibe ba Elias Lukwago Bakiza Besigye kati ne kimuyambako okusiba bali akakokolo batukirize interest zaabwe era buli bwe bamunyiganga nga bagamba kakati munyiga ne interest zaabwe muzifuna ate kati nze munjagaza ki kati waliwo owolugezigezi yeyetema amaganzi ye Queen wa Bungereza oyo ngagamba okay kasatu banga interest zaffe tuzifuna bali bebase simbule embalasi Museveni n'atukalakata ne opposition ye nga buli agezaako okuzibuka amaaso Museveni amutta buli agezaako okuzibuka amaaso Museveni amutta ng'ayitira mu opposition eyo Besigye assa abantu nga n'okufa kw'abeekasese Besigye akulimu Elias Lukwago asse abantu mu opposition Nobati Mau bassa abantu mu opposition buli yagezangako okulabuka nga abikula Munnayuganda amaaso nti wali people power weeri nga bamutta anti endagaano eyo jukira independence eno twagifuna mu October ng'omwaka guggwako 9th October we twafunira independence then we bangala okutuwa independence eyo bali balina otutuula ba drafting kubanga jukira by then wali mu 1962 Uganda yali tenafuna president asobola kusayininga kweyo ndagaano twali tetunafuna president nga bali mu kuyiiya baleese batya president Oshegera katufuna sa Edward Lwangula Mutesa owokubiri nga president wa Uganda yasookera ddala tufuna ne vice we sa Wilberforce Kadumula na Depo okusatu then tufuna ne prime minister Apollo Milton Obote nga balina okutuula ku lwa Uganda eyawamu era endagaano eyo kugiyita 1963 independence eno batandika okudraftinga independence eyo endagaano eyo nga tusembera mwaka gwa 1900 jukira wali wabuzayo emyaka emeka ebiri omwaka guggweko Oshegera so time eyo endagaano bagita 1963 olw'ensonga we bagimaliriza bagituwe that is the answer yensobola okuwa kubanga independence yaffe ya 1962 9th October okyani twali tubuzayo emyaka ebiri awe twafunira president twafukira republic 9th October twafukira republic ey'ekiwanyi ey'ekiwanyi Uganda wefukira republic ne bani abatufula republic Bangereza Oshegera ekintu ekyo batufula republic Bangereza so Uganda emala okufuuka republic kati endagaano eyo space yali ntono endagaano eno okugiyita 1962 wabula drafting yayo ya 1962 but it is 1963 agreement kubanga yaggwa ne bagiteeka mu nkola netandika okukola mu mwaka gwa 1963 that is why it is called the 1963 agreement nena wajita mu 1962 nawo obeera mutuufu kubanga independence eno bagituwa 1962 nawo obeera mutuufu naye ng'endagaano eno we tuba tugenze eri ebungerezo gibanja tubasaba ndagaano ya 1963 gye tubasaba Oshegera so gye tubasaba kati ono kizempe ono nsi yaleeta abatiisa alimba Apollo Milton ekyamukwesa endagaano eyo kyetubadde tuliko nti Apollo Milton ono yetayagala muntu asome endagaano eyo kugitegeera nga wona asomamu ka copy you are going to know where the real power lies kidem senga wasoma copy mu endagaano obadde ogenda kumanya where the real power lies kati mazo kuwa history we byobugagga Museveni byeyabbye byakutembwa abidiringa n'Abachina nkugambye tekisoboka just aliwo temporary stay yaliko bamwe ku buswazi obumutambuzaako nga wabala nti Munnayuganda onaba webase senga onaba webase
endagaano yabwe ejja kugira etambula paka wona azuukuka ate nkikubulya kino bakapitalist bajja kunyiga paka wona asituka kugambye gwayagala okakasaako kino tunule wa Maduro ensi by 1970 yali nga ekyasinza obugagga nga bannansi batambula kiroodi olunaku olwaleero nga ekyasinza obwavu kuzimu ezikyasinza obwavu ekyo bayita capitalist nabagamba oyo Museveni we mulaba n'abachina be bana abarasha befugisa mundu zaabwe naye omuntu akyasinza obuzibu ku nsi kuno ye capitalist mukulaze ne wali endagaano zonna ne za Berlin conference yazimenya kubanga era ono capitalist gwenjogerako Bungereza ne America yabavako kugwa ka Soviet Union okitegera gundi eyo gye mwalabye Putin gye yabadde ekibuga kye bayita Alaska yali wansi wa Soviet Union yali twali ya Russia n'olaga nti ate kati essaawa eno liri wansi wa America the 49th states of the United States of America okitegera Alaska balijja mikono gya Soviet Union okyanti bendagaano bazimenya teri abagambako kakati ogodiringa naye kati ono China wajja wano nakusudia mwa tusobola okubeererawo ate tekiriyo mu recording kugambye the British Empire aliemenyekiddwako wadde akamogo bwe kati akamogo kitegeeza ki kwata twali n'olijja mikono gya Bungereza n'oliteeka mikono gy'omurasha mbu Museveni yayagala okukikola mbu Museveni we yerimba nyate nkugambye obusiru bwa Museveni bwalina n'okulaga nti tasobola talisobolera tajja kusobola third factor tajine sobola okumuyambako tajirina third factor ye people power tajirina okyegere ekintu kino kakati olaba mu America ateekawo ensonga enewe tubadde ku Bungereza tumutuusiza mwaka gwa 1963 let us first Holland there katisoke tukwatire mukawo tujje ku America tujje ku America after the second world war ngamaze okwekuba tufunye okugwa kwa Germany bajawuza tufunye East Germany ne West Germany Russia America Russia Bungereza ne France bagwenda they went bankrupt kati olwensonga nti participation y'omu America ono teyali yamanyi nnyo mu second world war economy ya America yali eyimiridde ng'erina sente nkugambye luli olutalo lwe mbadde nkunyonyolako baluyita decolonization kakati njaga tutandike dedollarization wano ogenda okumanyira n'ebyani n'ebya Muduro ali mbadde just mwogerako bwogezi naye kati luli tubadde Bungereza Museveni nkulaga nti Museveni asobola okukwata Bungereza eno asobola okukwata Uganda agiteeke mu mikono gya China wajamini emikono gya Russia kubanga olutalo lwa decolonization luli wakati wa Russia na Bungereza balwanira Uganda oshegera Museveni asobola okukikola the answer is no tasobola olw'ensonga third factor tajirina yibaita people power so ebyo nabyo byakola just yerimba mu bwerimbi omanyi okwerimba kirungi osobola okera kumacha n'oloota ng'ozimbye empire nene nnyo ng'ozimbye kaso mu bbanga oshegera osobola okuzimba kaso zo mu bbanga naye ng'oloota buloosi kati Museveni kyaliko essaawa eno tasobola kubuildinga kaso mikono gya Bungereza mu nsi oba territory ya Bungereza kubanga teri yali akikoze oshegera teri yali akikoze nonti Museveni especially na talina third factor n'abakigezezaako ba Ibrahim Traore nabo bibi tebananywera mu ntebe bakyasitamyemu busitami ani agambye they are quiet what are you talking about they are quiet mbuladi katono Abangereza they are quiet mwache kifaananyi ani gwolaba katono nnyo saagala nnyo tuge Abangereza they are quiet mwache kifaananyi ani gwolaba ani oyo gwolaba no mbadde nzijjayo kifaananyi tewali kibaddewo just waliwo comment gye ndabye tugamba nga tetunayingira America eno waliwo ekifaananyi kye ndabye atugambye nti Abangereza they are quiet ani oyo gwolaba oyo mulaba oyo ye ambassador wa Bungereza aliko kati shizini omulabye ali nani oyo they are quiet bano nkugambye police eyabwe tebakulumba direct bakuzimbira opponent that is Bungereza now the noise is loud gwe muna Uganda gwatamanyi kike kitegeeza
Uchegera gwatamanyi kije kitegeza ekyo kifaananyi Museveni akimanyi wetuva kwa ekyo kifaananyi nkwongera tovaawo sigala wano ongambye eyo kikyolaba ebagita UK Parliament bagita UK Parliament teriwa opposition yali atuuseeyo ekifaananyi ekyo kyekyadirira kiri bamala okusinkana oyo awo wewali endagaano ya Uganda ya 1963 awo weeri kwaliwo ne live emu gye twaliko nga waliwo Kayanga kabagamba mbu bana abazungu tunaabaleka batukulembere bagenda kutuleetera president ngesaawa eno omulaba yaliko already mwegwe mwawa mandate nga mugamba tukkiriza ono atukulembere era byonna His Excellency Kyagulanyi byakola wabikola n'Abangereza wabikola n'Abamerika biri ku mandate y'abantu waliwo gwe nasanze akukutte kirasi nga agisomesa student wange kirabo yabaddeyo nezimula ne basomesa bulungi nnyo. I'm proud of you guys. Njagala kusoka kulaba student bange abalala performance eri etya but kirabo and zimula respect just mukakanya obusungu yenange kale ziterane zikuka kone mukakanya obusungu the way you are teaching it is good kati natero kumuli ba teacher kati just mukakanya obusungu muhandolinga abantu bulungi oshegere ekintu ekyo so mukakanya abantu bulungi nnyo muwese kirasi yaffe ekitiibwa yes njagala mujiwese ekitiibwa so ono His Excellency Kyagulanyi amala okusisinkana ambassador wa Bungereza then bagenda ku UK Parliament abati bagenze kusinika manyo bakulya binyeebwa endagano za democracy gituogerako nti ono mu 2021 mwakwata mandate ne mujimuwa buli kimu kyakola bana akalulu bakalaba nkiddamu akalulu ka 2021 bakalaba era bakimanyi nti mwalondo ono kate sawa eno nga tuli mu nsiko bannange tuli mu revolution Museveni yatambulanga nagenda mbana Abangereza ono kyakola ne Museveni yakikola naye njawulo eriwo nti ono tabasaba mundu ono yagatuyite mu police ekole kyaliko yenjawulo tuli mu revolution ne mu 1980 Museveni yali mu revolution era yatambulanga nagenda in fact yete yali mu revolution yali mu golira warfare fa bali mu revolution kubanga twagala tuchuke from dictatorship to democracy. Democracy is a UK policy. Democracy is an American policy. Simanyo bane sawa zinatumaza kukwata kwa Amerika. Kwanja gala Amerika Bungereza yonji maliriza mbadde nje katukwate ku Amerika eno then nkugattire ekintu tukikombayininge ne golodi omanyi we tulaga nkugambye oyo golodi Museveni deal gye yakoze n'aba China celebrate mujaguze tusemberedde kagwa mwe buli omula ba Museveni nga akukutana mu China sanyuka busanyusi bano buli kyakola bakiraba buli ola Museveni nga akukutana mu Russia sanyuka busanyusi omanyi ogambe nti intervention tugifuna wano nkugambye wali season wamala okusinkana His Excellency Kyagulanyi nozera bali basatu oyo ne Ssenyonyi yataliko kati baddamu basisinkana His Excellency Kyagulanyi ne Joel Ssenyonyi ne Kansole Wisirubongoya eyo bali ku UK Parliament eyo bagita UK Parliament eyo we bali ekifaananyi ekyo we bakyekubisiza kankikulage ebweru waayo abali ebungereza mujja tuya ebungereza bali bagenze ku UK Parliament gye bali bagenze kati noza mfunye view ya Bungereza eyo view ya Bungereza wali babadde mu kizimbe muyinzo gamba ekifaananyi kya Serena Hotel okitegera omwali gambe ekifaananyi kya Serena Hotel noza mukyabe nti ekyo eyo bali Bungereza naye bamala kusinkanani His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert ne Kansole Wisirubongoya kakati ekifaananyi kyengenda okusemba bulijjo kyenkozesa kye kino wano nkulage nti ebintu bino bifaanagana mungambe Bungereza nsi
Kyeje kifaananyi ekyo. Okirabye ekyo. Kakati awo bwe tugenda okusembera nakyo ndowooza America tugenda gikwata koncha kubanga we are out of time. America eno yajja etya okuyingira mu nsonga za Uganda zino. Era Museveni ono Gorodi gwadiringa naye anasobola muteeka mu mikono gy'aba China. Tugenda kwogera ku America, the American side. Kuba bamuzi waliwo mwana yambuze ekibuuzo nti Bungereza eyogera kikundagaano ya China ne Museveni. Kati yo Bungereza kyeyogera nkikulaze nti Bungereza already eri ku side yaffe. Ekifaananyi ekyo kiraba. Kati kiri ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi ne Shizin kyaliwo bamala okusinkana omukyalo oyo bagenda e Bungereza. Ekifaananyi kino kyembalaga ebintu bino byeddamu bwezi. Kati ewali omuzungu ono njagala omugjewo oteeke wani oteeko ambassador aliko kati wa Bungereza gubo oteeka waawo. Kati ewali bano bakabaka bano abatano bali batano lwakuba ekifaananyi kino kigaziwa bali batano naye baliwo banana kugamba sa Edward Luwangula Muteesa wayimiridde waliwo babiri owa Busoga kwa Busoga already yali amaze okuyingira alliance ne Buganda. Kati ono wali njagala oteeko His Excellency Kyagulanyi Kansolo Sirubongoya ne Joel Ssenyonyi. Kati wano wali ambassador ono amala okubasinkana kikuzayo wali Apollo Milton Obote sa Edward Luwangula Muteesa ne Bendikito Kiwanuka we bagendera mu Lancaster okufuna Lancaster agreement. Kati kikuzayo ono amala obasinkana kubanga zino ze kingdoms ettano ezikola Uganda, zino ze kingdoms ettano ezikola Uganda zona zakwata obuyinza ne zibuteeka mwani Musa Edward Luwangula Muteesa owokubiri. Kitegeeza mandate y'abantu abava mu ezo kingdoms bali bazuwa ddani sa Edward Luwangula Muteesa owokubiri. Nga mu Uganda anti mandate zaffe ey'abannansi twajwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Wabula kino ekifaananyi kino lwaki basinkana kingdoms ezo nti olw'ensonga twali tetunnalonda kufuna president agenda kukiikirira ki Uganda eyawamu. Wabula nti baali balina endagaano ezensi eza kingdoms ezenjawulo. Buli ali awo yali representing abantu okuva mu kingdom ye. Wabula sa Edward Luwangula Muteesa owokubiri yali representing kingdom ebbiri eya Busoga n'eya Buganda. Oshegera yali representing mwe endagaano eno yetulidinga ku 1962 ensinkana ya Shizin His Excellency Kyagulanyi Lewis Rubongoya ne Joel Ssenyonyi yetulidinga ku Democratic Uganda yetulwanirira a new Uganda. Kati eno yatulidinga ku kintu kye bayita post independence government. Ezo zitubonyabonya olunaku olwaleero ewe revolution yasooka nga tuva ku bufuzi ow'abazungu awo ye State House Entebbe awo Museveni wavimbirawo ne yeraga ne Binatasha ne webirabidde ku gundi ku sanyu naye ne bitandika okumanyira abantu awo Museveni walowooza nti yasookawo abo be baaliwo. Okitegeera eyo bimuhozi we byepankira mbu bijja kutta abantu they will crush Ugandans waliwo abaasookawo beebo. Okitegeera abo be baasookawo. Okitegeera kati ekintu ekyo njagala okwata ekifaananyi ekyo kyolabye gwagambye nti Bungereza esirise. Njagala okwata ekifaananyi ekyo kyambaze bwambaza wali we tuli. Bungereza ebintu byayo bikola mu silence tegenda kujja kuleekaana. Bamukubira amasimu ne bamugamba ssebo gwe wepanka gwe oyagala abantu balondere mu parliament kalogeza bageza ne balonderayo. Mwalimu ekalakasiza ku kyokulondera mu parliament. Mwalimu kyekalakasizaamuko nenjagala ojjukire nti bali batambuza ekintu ekyo eri twafuna omuntu gwe bayita Lord Bellingham. Okitegeera twafuna omuntu gwe bayita Lord Bellingham n'abagamba nedda. Njagala mujjukire nga batambuza ekintu ekyo ambassador wa America yabagamba muleke bannayuganda beesalirewo. Tulaba nti ekiteeso ekyo Masasi Mpuuga teyakireeta ng'olwedde bali bamuwadde ne ssente z'omuwi w'omusolo okukitambuza ng'olunaku olwaleero akugamba mu ab'opposition tebanneegattako ab'opposition nze tebampa space naye tasobola kugamba nti ba colonial masters baagaana tasobola kigamba. Naye Museveni oyo ddala bannayuganda musobola okulemesa ekiteeso kya Mpuuga nga tufunye essimu from above. Mwali musobola okiremesa nga kiki mwali mulesiza mu parliament nga mwalemesa age limit nga mwalemesa term limit nga mwabiremesa. Jemugamba mune kino mwako yenkola yemuje mwalemeje mwakoze kiremesa. Bano babazanyira ku bwongo. There is an invisible hand yefuga Uganda weri. Yeyo unako wairo Museveni gya kulaga nti yagala girwanyisa ngayitira mba China n'aba Russia. Mushegera jagala okulaga nti asobola girwanyisa ngayitira mba Russia n'aba China. Nze ngamba kikafu azanya mu buzanyi. Kyalina okukola alina okusooka convincing banna Uganda bonna badde ku side ye.
ajja kufunamu ku buweerero nenga tasobola kubawangula. Tasobola. Anti mwambuziza Golodi ono ali kuki? Kati nkulaze Bungereza standi yayo nti Golodi oyo Bungereza yamuzuula, airport eyo ya Bungereza. Wabula Bungereza eno yakuwa amaanyi ng'oyitira mu kalulu, ng'oyitira ne mu kwekalakasa yejje kukubira embwa. Kyegenda okukola. Kudiremu totegeddewo amagezi gazze. Bungereza yakuwa amaanyi mu ndagaano y'Olukumi oba agreement eyo 1963 constitution yakuwa amaanyi ga kalulu gwe munna Uganda ngegamba nti president yanakubibwangako kalulu. Ate bagikyusa bukyusa. Buganda Kingdom yali nga ino okuleta president. Achikira buli wakabako butaano buno. Yali ina kuleta president. Kingdom endala. Yali zali zina kuleta vice. Kingdom endala era wa vice bali bajja Bushe yali nga Bushe yalinzi. Wabula bana ab'ebyobufuzi betulonda bali balina kubeera ba prime minister. Nga olaba Bungereza weeri. Ukyali kino okubeera. Kabaka wa Buganda yali alina okubeera president wa Uganda. Then Kingdom zendala zo zali zigenda kwetoola bwetolozi. Sawi Bafosi Kadumbala n'Depo okusatu nti yasooka. Oguddako Kingdom endala yali ereta, oguddako Kingdom endala nereta, oguddako nda Kingdom endala nereta. Wabula batwali tulina okubaka akalulu be ba prime ministers. Batwali tulina bakubako kalulu. Nga Bungereza wekikola naye nkugambye Bungereza yayite sobola kukikkiriza olw'ensonga kyali against police yaabwe nga bakimanyi nti Buganda nesobola n'okwekutulako. Kati kwe kucyankalanya bo constitution ebo bennyini ne bagicyankalanya ne batwetera ba president tiyanaberanga supreme. Kati buli president abadde ajja eyo kyalwanyisa. Naye nga buli omu atufugira mu constitution yiye kasitole kawo democracy ne human rights okukakasa nti okyali mikono gya Bungereza. Kasitoba nti okiika mu Commonwealth Heads of State meeting nabagamba Museveni ono bakakasa nti no nanyini Uganda chechi mutwala mu Commonwealth. Anonyayo ki? Bungereza bacha aba Commonwealth bachala ba Bungereza. Kati Museveni yaba anonyayo ki? Kubanga akugamba yasalawo. Anonyayo ki? Owe Kenya owe Tanzania aba anonyayo ki? Yes bino babi babuusa banna Uganda. Buno president buno ne bujja ne balaga nti nze ndi wa kyalo nnyo. Traore nagamba tugenda kulwanyisa ba imperialist. Kyali mukola Traore kyakola eri waggulu. Museveni kyayagala okugezaako okukola. Traore akyusa police ave mu ya France adde mu ya Russia. Nkugambye Traore wa survivinga. Nze munonye. Teri yali akikoze. Teri. Ni yasembayo kikola ya Thomas Sankara ne yamaliriza afudde. Nga bamuse. Esaawa eno nga Traore naye ayina obubinja bw'abayekera obumunoonya. Tasobola kusurvivinga Bafalansa. Tasobola. Kati Russia kye yakozewo ekyamagezi yabagasse babeere basatu. Babeyite ba Sahel region. Oshegera babeere ba Sahel region. Kati embwe esobola ba protection. Tesobola kukikola. Ne Museveni tasobola kukikola ye olw'ensonga ali isolated. NTV Kenya yakulaze endagaano eyo. Bo bano nabagamba ba capitalist nga banakuba basooka kusalako ne bakuleka mu bbanga n'osigala ogu nga teri akuyamba. Museveni ali isolated. Wabanga Museveni akyalina influence Kenya nga we mwagambanga lwaki NTV Kenya yayasize ekyama kya Museveni endagaano y'ekimugunyu gyabadde agendamu nani gyabadde agendamu ne China lwaki yajasiza. So ona Museveni abasiriwaza is an isolated idiot. Ali awo mu bbanga ali yekka bw'ati naye atiisa olwa buno obumundu bw'alinawo mwe temugenda eno njabasiba tuulu gyasigaza Museveni eryeji kutiisa na komera na kubatta byokka byalina. Once you overcome that atemba kubuulira kuno Museveni takyasobola kuddamu kutta banna Uganda ku magnitude eri senga musituka kuba akimanyi ekimujjira. Kenya etufaako nnyo. Kenya etufaako nnyo. Waliyo ekiriyo Kenya eyo. Waliyo ekiriyo. Wanga aliwe yali yepanka oluto ne bamuteeka akiba n'agamba wa enfa kinensi. Kati ono Kizempa yagala okulaga nti wa kitalo. Yabeera mu BRICS, yabeera mu NAMU, yabeera mu G77+1, yakwata ekirombe kya Golodi gwataazuula. Mbu ateekayo wagagaye ya China. Bagenda muwujja. So muna Uganda gwagamba nti Bungereza yabivaako dda. Bungereza erinze Museveni mu kalulu. Emulindidde mu kalulu nkiddamu. Bungereza erindidde Museveni mu kalulu. Bungereza erindidde Museveni muna Uganda senga osituka. Igenda balaga kiki eri. Igenda kulaga abatuusa abo kiki eri. Soke tulinde mu keddakiika nga 5 weziwe ya sawa 4 n'ekitundu tuleta abateesa. Yes, then America eno tujja gikwata kencha
America yogera ki ku gold oyo? America yogera ki kweno deal ya signingidwa wakati wa mse eno wagagai okubera mu gold wa Uganda yogera ki? So America ndoze nchaje tugenda okakatoko obudde tebutumaze. Bungereza neyo tujimaliriza. America je tugenda okuddako. So in summary Bungereza ebintu byaffe ekyabirimu nnyo n'okusinga namwe banna Uganda. Bungereza eri serious nnyo n'okusinga mwe banna Uganda. Mwe banna Uganda mwe batanabeera serious. Gensonga lwaki Bungereza yayangu okujjako His Excellency Kyagulanyi sanction yali esobola zimulekako. Bungereza ambassador yeke nyini najja nasinkana Kyagulanyi n'agenda e Bungereza. Togera ku Bungereza. Bungereza nesinkana Ajikasimu Nakibinge ya representing ze kati Buganda Kingdom. Ajikasimu Nakibinge ya representing ze dini. Ambassador omwamula mu bitundu ebincha ngenda banonyeza ebifaananyi ebyo. Just ngenda balaga bifaananyi. Wake up nkugambye lindako. Gabe lindako kuleta abantu waggulu. Malirize mu dakiika 3, mu dakiika 5 nkugaye biziwere gundi olete. Ba moderators nsaba muninde mu ngamba ati no tulete. Ngamba sinakugamba anti tulete lindako. Nne ebintu ebyamakulu byempisaawo. Muna Uganda nga yetaaga okubimanya. Okitegeera. So, kugambye muna Uganda, Bungereza ensonga ezirimu, ate nnyo n'okusinga ffe. Nnyo! Wawukakasiza nti n'okwebali, babirimu, gaye tunuulira entambula za His Excellency Kyagulanyi. Asooka, kusisinkana, ambassador. Basooka mujjako sanctions. Agendayo, meeting eba na Uganda, ndobaza abasinga temwamulaba na nnyo kinene abali e Bungereza. Amala akomawo, amala yazzeera era kyemanyi banna Uganda abasinga teyabalabye ku luno lwazzeeyo nga n'abagamba nti tufunye fruit film meeting tufunye ebibala meeting zino tufuna bibala oshegera tufuna bibala ezo gundi osobola ogenda kupostize eza Facebook nyenze nkuwadde ebibala ebyo kiki osobola kufuna kifaananyi kimu bibala ebyo bye yafuna gambe Bungereza eri mu nsonga zaffe. Museveni ali against interest za Bungereza kyekigenda omukubya. Nyena kugambye no police tetutapingamu nga tuyita mu ndagaano y'olukumulwenda kaga mwesatu lukumulwenda kaga mwebiri lukumulwenda kaga mwesatu lukumulwenda ate no Bungereza tuyina kendagaano nyingi nnyo. So olunaku olwencha tugenda kusinkana mu American foreign policy yo tubadde mu UK foreign policy gye tubaddemu then we tuzigatta tugenda kukola summary eryawamu mbalage protest vote to their foreign policies. Wabule ncha ngenda batterako don't miss tomorrow's video. Ngenda batterako America nge yogira lwaki balumbye Venezuela. Ngaze ensonga ze nyini zezimu. Uganda revolution je tulimu. Ngenda kuterako video. Olabe America nge yogira lwaki balumbye Venezuela. Ngensonga zezimu mu Uganda zetulimu esaawa eno zetulwaniramu. Ngenda kulaga elements eziri mu kintu kye Venezuela. Ugenda kuziraba tize nyini ziziri mu kwekutiriza nani ne Museveni. Mu video yencha ngenda gibaterako olw'ensonga bali beeyogerera ate wano Justin nabifaananyi. Sina ngeri kijemba playingira videos zino kuziraba wano live zange. Naye waliwo embeera nsobola gikuzanyira n'ogiwulira nga wowe beeyogerera mu kamwa kabebe nabagambye nti omuntu yenna ayagala okwogera ku foreign policy ayina okukootinga Marco Rubio. Oyina okola ki omukootinga ng'ayogera ushegere ekintu ekyo. So muna Uganda encha twogere ku American foreign policy eyogera ki ku gold wa Uganda eyo. So tubyogereko olunaku olwencha. Thank you for the class, thanks for the attendance. Class ya fegize nnyo. Class yeyo kasukali keeko. So temudamu kweralikirya video ezo. Video ezo it is a sign of victory. Kidamu video ezo it is a sign of victory. Buli mulaba Museveni nga yekuutiriza n'Omumerika n'Omuchina manya gwe teekako smile ennene. Buli olaba Museveni nga yekuutiriza n'Omurasha teekako smile ennene. Wabula okweraliikirira ku kugenda kubeerawo senga Museveni yekuutiriza n'Abamerika. Omumerika n'atakugamba nti twogedde ku democracy. Naye Omumerika kasita kugamba nti twogedde ku democracy omanya kalulu kuvaako kwa Museveni. Otegera? So omanya ako kalulu. Kasita Omumerika kugamba nti democracy na human rights
kasito omungereza akugamba nti democracy na human rights omanya kalulu na kwekalakaasa bibogeddeko. So encha tugenda kwata kwa American foreign policy from 1962 paka wetuli wano. Then mugenda kwa malirizo okutegeera what is behind that goal.